Abadde ssentebe wa Insurance Regulatory Authority of Uganda ekitongole ekirungamya ebyayinso wano mu ggwanga Ibrahim Lubega Kadunabbi addukidde mu kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engassi gy'ayagala emuyambe okusigaza ekifo ekyo. Kadunabbi kitegeerekese ng'ekisanja kye eky'emyaka 5 egirambikiddwa mu mateeka kyaweddeko ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano omwaka guno, wabula ng'ono agamba nti alina okusigala mu kifo ekyo. Ono ayagala kkooti eno ekubirizibwa omulamuzi Joyce Kavuma eyise ekiragiro ekyamangu ekimuzza mu ntebe nga bwe balinda omusango omunene okuwulirwa. My colleague is conceding, then we enter the injunction by law and then we deal with the main matter. If I have heard him correctly. And if that is the case, then we concede that actually the injunction be granted. We did not concede to the injunction. That is the one we talk about extending. It's an administrative extension of the injunction. We are happy for the court to extend the order that the court gave. It was under 98, not because of the pleadings, and we get to the main. 98. Wano ekitongole kino n'abamu ku bakikulira ne bannamateeka baakyo nga bakulembeddwamu John Musiime basabye kkooti eno okugoba okusaba kwa Ibrahim Kadunabbi Lubega nti kubanga kwayiseeko oluvannyuma lw'ekisanja ky'okuggwako ate era ne mu kifo ky'abaddemu ne balonderamu omuntu omulala akolanga mu kiseera kino ssenkulu w'ekitongole. They are talking about things that already happened, that you injunct the board from advising the minister, but the board already advised the minister already acted. Those are some of the reasons we are not being difficult. How do we concede to something that's... Bannamateeka b'ekitongole nga bakulembeddwamu John Musiime era bategeezezza kkooti nti minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga yalonze Sande Protazio okudda mu kifo ekyo okutandika nga lumu omwezi guno ogw'omukaaga omwaka guno. Munnamateeka John Musiime agamba ekitongole kyasalawo butaddamu kuzza bujja kisanja kya Ibrahim Kadunabbi Lubega oluvannyuma lw'okunoonyereza ku ngeri gy'abadde akolamu emirimu gye. Ono era asoose kuwakanya kusaba kwa munnamateeka wa Kadunabbi Isaac Bakayana mw'abadde asabira kkooti eno okwongezaayo omusango guno asobole okufuna obudde okubaako kyaddamu ku biwandiiko ebimu. I was served with an affidavit in reply at 10:20 a.m. via WhatsApp, and my lord, I was served with half a document because the affidavit in reply that I have read has at least 7 annexures, and all those annexures are not part of the affidavit which I have received on my phone. So my lord, my humble request to you is that you allow me an adjournment, first of all, to enable the respondents to serve me with a full document. There is no new document. All the documents referred to are either letters written by the applicant himself, served on him, or minutes in meetings that he attended. There is only one new annexure, which is a letter referenced MEP 069/09001 and dated today, signed by the Permanent Secretary and Secretary Treasurer, Ministry of Finance, appointing Dr. Sande Protazio as acting CEO of the Fast Track. That is the only new information. In any case, it's a government document which calls all of us to take judicial notice of it. Omulamuzi Joyce Kavuma awadde ebiragiro eri enjuyi zombi mu musango guno ng'alagidde bannamateeka ba Kadunabbi okuteekamu okwewozaako kwabwe mu buwandiike ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno, so nga bannamateeka b'ekitongole balagiddwa okussaamu okwewozaako kwabwe nga 10 omwezi guno. Wano omulamuzi alagidde enjuyi zonna okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno okuwa ebiragiro ebipya ku ngeri omusango gye gunaatambulamu. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.